biba byo benefits nga tozitunuulidde. Kyova olaba bw'obanga okozesa omukozi yenna ng'omuwa omulimo tobalanga benefits, tolisigala na mukozi. Omukozi ayagala volume ya ssente. Gwe bw'omugandi nja kuwa miliyoni 2 ti ekyo kiwedde. Bw'omugandi nkuwa miliyoni 1 nkuwa ennyumba nkuwa kino benefits nga zimalayo miliyoni 1 batono nnyo abalaba benefits ezo nakkiriza ayina kudduka agenda owali miliyoni mmeka yayagala volume ya ssente. Kati bambi Katonda bwe yatutonda bw'abeera ng'atwanukula kubanga ffe tubeerako ne kye twagala. Kyova olaba tukakasa nti takoze eki tatwanukudde. Ekyokulabirako Katonda ayanukula ng'agenda kukujjako, tagenda kukuwa kiri kyennyini ky'oyagala wabula ng'agenda kukujjako kizibu kikyenkana. N'osaba Allah ati Allah mpa akakadde n'akujjako ekizibu ekyali tutta akakadde. Gwe n'osigala ng'omanyi nti Allah takoze eki naye ng'akwanukudde akakadde bwe yaali kakuwadde wabaddewo ekizibu kyonna ekigenda okutwala akakadde ako. Kati n'akuwonya ekizibu ekyo n'abeera ng'akakadde akakuwadde naye nga totegedde nti akoze eki akakuwadde naye nga ye akoze eki akakuwadde kubanga yaali kakuwadde ekizibu kyo nikikola ki nikikajjawo. Ntegerekese bagadawa tuli fenna. Katonda asobola okwanukula mu kintu ky'omusabye naye ng'akikuterekedde nammwe bennyini bye mukola mu famirizi zammwe bwe mukikola. Omwana akusaba ekintu n'olabira ddala nti ekintu kino omwana kyayagala kati tekijja mu myaka gye kankimuterekere bw'eba si mu ndi gimuwa ng'agenda ku mubuzi sijja gimuwa ng'ali mu siniya 4. Kati ne Katonda bingi bye tumusaba n'abituterekera ku akhira n'abikuterekera ku akhira nga kati tobisaana olw'ensonga emu ku bbiri. Era tolina magezi gabifuga teyagakuwa. Sikugamba nti tolina magezi sikyogedde wabula agakola ki agafuga kiri nga togalina. Ate bw'akikuwa kati kigenda kukuyingiza mu jahannama. Bameka be mwasaalanga nabo bwe yafuna essente takyasaala. Bameka bwe mwasiibanga nabo bwe baafuna essente tebakyasiiba. Bameka abaatugambanga nti tulina okusala empale bwe yafuna essente ye n'agula eyo ebbeeyi eyo tagikola ki sala. Kakati bintu bingi nnyo bye tutasobola nze naawe nga tubyagala naye nga mu butuufu sibikola ki sibisobola. Gw'okimanyi waliwo essente z'ofuna n'oteebaka n'osula ng'ozibala ate ng'oli muwulo osula weka mu nnyumba. Weebaka n'ogugumuka n'ozibalamu, weebaka n'ogugumuka n'ozibalamu, weebaka n'ogugumuka n'ozibalamu naye nga zikuzuukusa miliyoni 1 ate osaba Allah kubeera naggagga. Bw'olibeera naggagga tolifa. Tulifa ne baganda bange. Kati ng'obwongo bwo tibusobola kufuga. Kyova olaba abaganda balina n'amannya ge baleeta nti oba mwitaani zaamufuula ziri twawula enki empiya. Kakati baganda bange bingi nnyo Katonda ng'alaba kati tetubikola ki tetubisaana tetujja kubisobola tetuyinza kugatta busiraamu nabyo olw'okutwagala ennyo tetugenda mu jahannama. Naga nti omuddo ono wallahi alingira eddana ennungi naye kibi nnyo okumussa mu bulamu obulungi ne muwa ssente kati ate ku akhira n'ayingira omuliro nge ssente tajja zisobola. Si kyeki kyokka bangi nnyo asaba omwana Allah n'amumumma naye nga bwe yali muwadde agenda kumukuba. Bw'abeera omukyala n'omubuuza nti okusaba Allah omwana n'amukuwa balo ne yeegatta naye nga bano betuwulira nti omusajja yeegasse n'omwana we omukyala kikyapurifaringa kusigala nga mugumba oba ng'alina omwana nga kitaawe amwebaseeko omwana azaale nga jjajja ye taata.
senga oyita abakyala n'obajjeeyo nti what do you prefer? Gwe olwaleero okuzaala omwana n'omusanga nti mwana kiki homosexual yawo awasa basajja banne, togamba nti Allah yali mu nnyini oyo. Bwe bw'ozaala omwana n'olya nti ye yasse maama we olwa poloti 7.5 togamba nti oyo yali mu nnyini. Kyova olaba Abaganda bagamba nti Katonda bwa okukumma omwana omulungi n'omubi amukumme. Nze Ssekadde nyine njogere yange, nze I believe in that. Nsaba Allah okubeera n'omukazi ng'azaala abaana bwe bafa. I prefer mbeere n'omugumba. Kubanga omugumba tandeetera loss. Simutwala Continental, sigenda kugema mwana, sibeera mu ddwaliro nga nzijanjaba mukyala alezadde omwana ate omwana agenda kola ki? Kufa. Ate omwana oyo bw'afanga muziika mu kapolotika nga 5 ku 10, bw'anaazaala abaana 5 bonna nga bafa nga tuziika mu 5 ku 10 ni katundawa nga kajjudde kabuli okuliisa abantu abaze mu lumbe okukola ki. I prefer mbeere n'omugumba atakola ki? Atazaala kubanga waliwo loss z'atakola ki? I don't believe in loss. Kakati back to the point, bintu bingi nnyo bye tusaba Katonda n'atukingiriza. Gwe buli ky'osaba Katonda kyonna ng'okyagala waliwo gw'omanye yakifuna ne kimuyisa bubi nnyo. Oba wasaba mwana wallahi lazimu ng'amufuna n'amukuba, abakuba ba kitaabwe bulijjo mubawulira. Katonda gwe n'akuwonya ekyo eky'okukubwa ng'oli mukadde, eky'okuttibwa ng'oli mukadde, ng'ottibwa mwana gw'okoze eki n'amukuma n'okukkuluma. Allah yankola by'okunyima omwana. Allah singa ali akola bubi tewaalizaalibwa. Kati Katonda bingi byatatuwa kuno ku nsi ng'abitutegedde ku lunaku lwaki? Kubanga nga gye biri ebiki ebirungi ebisinga ebyo. Kitegerekisa ekyo? Katonda bingi byatwanukula n'atuwa ebirungi ebisingawo, n'omusaba 1000 n'akuwa miliyoni. Naye gwe n'osigala nga miliyoni eno tolina magezi gatoolako 1000 nti kati ampadde 1000 lwange ezisigadde zonna za nyongeza. For example, oyinza okusaba Allah sente nga mu butuufu gw'oyagala miliyoni, ogenda okuddeeka nga baga Hajati azadde bagaraba noono nsaba sente miliyoni, Hajati ate aleese kizibu kirala azadde omwana n'otawaana n'omwana n'okuza. Wallahi lazimu omwana nga yagenda Allah mwagenda okuyisiza omwana oyo akole sente ayambe taatawe mu buli kimu, kati aba akuwadde miliyoni and more. So katujja mu formula nti Katonda akola ki? Wabula bw'aba ayanukula ebintu birina okutambula bimeka? 3. Ekisookera ddala, Katonda bw'aba ayanukula edduwayo n'ekibi ky'odduka, kubanga tewali kye tusaba okugjako nga tudduka kiki? Mu definition y'okusaba, kusaba birungi nga tudduka ebiki? Ekitegeeza buli lw'osaba ebibi awo Katonda takola ki? Tayanukula. Kyekitegeeza nti nabbi yagaa nti ayanukula ebbanga ly'omala nga tosabye eki? Haramu. Naye azinonga ng'osaba ekibi okidduka ogwe mu kiki? Mu kirungi, Katonda ayanukula. Wabula tutambula n'ennyanukula ebintu bya mirundi emeka? Edduwa okulwanagana kwayo n'ekibi, kubanga luli lutalo wakati w'edduwa na kiri ekiki? Ekibi. Edduwa ya Katonda, edduwa kusaasira kwe bw'aba assa okusaasira agenda, bw'aba assa okusaasira Katonda, bw'aba assa okusaasira kwe kwanukula kw'edduwa. Naye ebbanga lyamalanga ssa okusaasira kibeera kitegeeza nti waliwo bbala gy'okola ki? Gy'odduka, si bwe kiri? Sawa nenga tenya. Bw'oba odduka ekibi kyonna, ekitegeeza ekibi kiri ku speed, n'ekirungi ky'oyagala ofune kiri ku ki? Kaakati biteekwa okusinkanaawo tulabe bwe zenkana emiki
emyoyo. Ekibi kino ky'odduka n'edduwa birina okubeera nga bigwa mu bitu bimeka? Awo abasinga baganda bange we tufiira. Ekisooka nti kkiriza obagaana bw'oba osaba Katonda, you have to make sure nti edduwayo y'amaanyi nnyo zaana ekibi ky'odduka. Kubanga bigenda kusisinkana. Bw'oba osalawo kugenda mu reesi, tetwagala ogende n'edduwa nga Prado, ate omusajja azeerine ezambi oba ekibi kijje nga Mercedes, n'olowooza nti Prado egenda kumega ki? Mercedes. Kkiriza obagaana, edduwa n'ekibi ky'odduka bibeera ku reesi emu. Ekibi ky'odduka kyagala okutuukako, edduwa egamba ekibi tekikola ki? Katonda si mulyaza amaanya ng'agenda kusalawo mu bwenkanya ekisinza amaanyi kye kigenda okubeera era bwe yagera. Bwe weesanga ng'edduwayo nnafu ng'omusiiba ogubadde gugenda okutuukako gw'amaanyi, edduwa ng'edda ebbali, omusiiba nga gukukuba gukusangana mu muzikiti, oli ku la ilaha illallah, aga nti omusajja ya Rabbi asaba Allah ku lwaki afunye omusiiba guno. Omusiiba gubadde munafu gw'amaanyi nnyo okusinga enki? Edduwa. Ntegerekese? Kaakati buli omu agezeeko nnyo okubeera ng'edduwa ye y'amaanyi nnyo okusinga omuki? Omusiiba. Edduwa okubeera ey'amaanyi tekitegeeza nti ogisabe ng'ezitowa nnyo. Kukola byetaagisa muntu asaba. Kati kankuwa ekyokulabirako. Bangi muffe tuwangaala, naye wallahi laazimu nga tuwangaalira mu bikolimo. Nosanga omwana nga ne Kulaani agikutte naye ng'agikwatidde mu kiki? Mu kikolimo. Kati ojja okusa nti omusajja hafizul Qur'ani, sibimanyi kubyogera mu Lwarabu, ti omusajja yakwata Kulaani naye wallahi emisiiba gimuyitiriddeko. Kiva kubeera ng'edduwa ye nnafu nnyo zaana emisiiba egyo. Ate edduwa bw'ebeera ennafu etandikira ku jjajja ow'omusanvu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadisi ya Tirmidhi ne Ahmada nti Katonda yatugamba nti bwensanyuka nsaasira. Ate bwe wabeerawo obulyazaamaanya bwonna nnyiiga. Okusaasira kwange tekuliiko kkomo. Nsaasira, nalumanya, saalumanya, omwana n'omuzzukulu wonna mbasaasira. Naye wabeerawo okulyazaamaanya kwonna ne nnyiiga. Okunyiiga okwo nkolima. Ate bwe nkolima, ekikolimo kirina okugenda ku mwana ow'omusanvu. Kaakati gwe ssebo oli mu kikolimo kya jjajjaawo wa kutaano. Nze ndi mu kikolimo kya jjajja wa musanvu. Gundi ali mu kikolimo kya jjajja wa kubiri. Gundi ali mu kikolimo kya kitaawe yennyini immediately. Naye yali mu muzikiti yasabaani. Baganda bange mwewale nnyo okukola obulyazaamaanya bwonna. Kola byonna. Naye weewale ekigambo kye bayita okulyazaamaanya kigenda kugenda mpaka ku muzzukulu ow'omusanvu. Ku lwaki tubonaabona? Ku lwaki gwe tokkiriza nti nze kati kabikome ku nze sigenda kulyazaamaanya muddu mbeere Yesu w'abajja? I sacrifice myself. Abaana bange tekigendayo. Naye baganda bange tuli ku buzibu mu mbeera gye tuwangaaliramu. Mmwe yonna okulyazaamaanya kwe tutambuliramu abasinga tetukumanya. Naye nga wallahi tutambulira mu kulyazaamaanya. Osanga omwana n'asoma, kitaawe n'amugja wano nga bakyamubanja, n'amutwala mu ssomero eddala ng'eno bamubanja alyazaamaanya. Omwana n'agenda n'asoma, wallahi laazimu n'agwa ekibiina ekyo. Omwana n'akagaga, omwana ye imaamu omulamba. Agwatya ekibiina, aliko ekikolimo kya bulyazaamaanya. Bw'aba takimuweereddaawo, bambi omwana n'akula n'asoma.
n'amaliriza okusoma n'amala emyaka 3 anoonya mulimu, ogenda okwekangaze wali azaamaanya ziweddeyo senga yatandikirawo okukola. Bwagufuna bambi ekikolimo ekitamukwatira mu kufuna mulimu n'agufuna n'amala emyaka 3 abanja. Bw'aba tamaze emyaka 3 n'akola zafunye n'agulamu kapoloti, bambi sitaani n'amujjira olw'ekikolimo kiri n'akatwala mu microfinance ate ne bakamutwalako. Ebyo byonna bibeera bikolimo ebiva eriffe. Mwegendereze bakadde bange, twegendereze, tukole byonna naye tetuyingiza haramu waka. Mwegendereze, okola mwezi naye nga bagamba okuyingira ssaawa 2 oyingira 2 n'eddakiika 1. Eddakiika 1 eyo giryazaamanyiza. Olaba otya senga bakuteereddeyo sente -1 shilling, you don't complain? Kati ekyo kitegeeza nti bw'obanga ogitutte ng'ate eddakiika eyo twali ku mulimu oli ku bulyazaamaanya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Katonda tagenda kulyazaamaanya muntu yenna. Ekikolimo ekyo olina okukifuna. Ku mulembe gwa Musa alayhi salaam, Tabakati ibn Saad atugamba nti ku mulembe gwa Musa waaliwo omusajja, njagala mbalage kibayita ekikolimo. Ku mulembe gwa Musa waaliwo omusajja nga munene w'amaanyi, n'agenda ku luzzi, n'agenda ku nnyanja awuge. Agenda okuyingira ennyanja, agenda okutuuka waayita nga waliwo omusajja mukadde muzibe, talaba. Omusajja n'ajjamu engoye ze, n'ajjako ensawo ye erimu esente ze zonna n'agissa ebbali, kubanga alaba ono omusajja takola ki? Talaba, ate mukadde. Ayingira amazzi bw'atyo okuwuga, ne wava eri omuvubuka ng'oli awuga. Omuvubuka n'ajja sipiidi, n'ajjawo engoye, n'ajjawo ensawo erimu emaali, n'agenda. Omusajja olwava mu mazzi n'agamba nti tewali kubuusabuusa, omukadde ono yatutte ki? Yatutte ebintu byange. N'abuuza omukadde nti ebintu byange biriwa? N'amugamba nze gw'obuuza ebintu byo biriwa, n'okubiraba sibiraba, ni musajja muzibe, biki by'ombuuza? Omusajja n'akwata oluyi, n'akwata ekikonde, n'akwata omukono gwe, n'akuba omukadde oyo mpaka lwe yafa. Musa alayhi salaam n'adda eyeekaalu awaabira omusajja oli, kubanga Musa yalengera omuvubuka abbye enki, n'agamba nti Mukama Katonda watugamba olamuza bwenkanya, oyinza otya okuddira omusajja ono ow'amaanyi n'omuleka natta akasajja kano akakadde, ate nga mu butuufu si ke katutte ebintu bye? Mukama Katonda n'atuma Jibuliru n'amugamba nti gamba Musa oyo Katonda si mulyazaamaanya. Omusajja omukadde oyo gw'olaba abadde ku nnyanja n'akavubuka ako n'omusajja abadde awuga, ebyafaayo byabwe bye bino. Omusajja oyo abadde awuga yawa taata w'omuvubuka oyo omulimo. Enjogerera zigamba nti yawa omuvubuka oyo omulimo naye n'atamusasula. Omuvubuka yabbye nga tamanyi nti yeesasula. Abbye ebintu bya musajja awuga, naye byabbye byennyini biri equivalent ne bye balina okumusasula ng'akoze omuki? Omulimu ogwo. Kati tobiyingiramu Musa ebyo bya Katonda. N'amugamba nti ate akasajja ako koolabye akakadde, mu bukadde bwako ke katta taata w'oyo omusajja abadde awuga nga kakyalina amaaso kalaba. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Katonda si mulyazaamaanya. Tayanukudde Edduwa ya mukadde bamusse, buli omu ng'ala nti omusajja attiddwa bwereere, naye wabaddewo bala, wabaddewo ekikemo, wabaddewo ekikolimo, nga bwe kirwana n'Edduwa y'omusajja oyo, ekikolimo kisigala ky'amaanyi, ng'oyagala toyagala kirina okukugwira. Nze life yange Ssekadde, nyina enkola yange nti sitera nnyo kusaasira musibe. Ojja kungamba nti tosibwangako, ensi eishu okusiba nkimanyi bantu bangi basibira obuki, naye ffe nga ffe mullo tugamba nti omuntu abeera mu kkomera aba aliko ekiki, either suspect obanga criminal, siba kiri? Kati okubeera suspect also nagwa musango
Lwaki obeera suspect? Lwaki obeera suspect? Kaakati nze sitera nnyo kwagala kusaasira musibe okujjako nga mmaze okutegeera kye baakola ki kye baamusibira, kubanga oyinza okusaasira omusibe wallahi nga ye ali mu suuti ate no ya movement esuuti. Allahu akbar. Ali mu suuti ate ya kyenvu, sekasiri kuggwe, ali mu suuti ate yaki, bamukuuma na mundu tiwali ayinza mukwatako, bamuliisa bamunywesa ne waasuula bamukuuma na mundu, bamuzimbira n'ennyumba gyeri. Gwe n'omusaasira naye nga bwe yatuusaako ensonga ye yamuleetesa mukomera ali wansi mu ttaka yafadda. Gw'osaasira omuntu naye nga bamusibira kuleepinga kaana ka myaka 2. Gw'osaasira yatta kitaawo olw'ettaka. Kwegamba ebiseera ebisinga buli lwolaba omusibe gezaako nnyo okudda ku kiswa ya Musa nti siteekayo nnyo kyani, tomanya kyamutuusaawo. Kakati baganda bange okiraba nti tusaba naye naawe woddayo ogenda okulaba nga taatawo yagamba tusengukeko ekiro. Mu kifu ky'okuzuuka okusala tahajjudi taatawo yazuukanga n'adduka Land Road. N'omanya nti taata anyaze Land Road era nimusenguka ekiro, gwe n'osuubira nti biriragawa. Buli omu akubemu ttooki alabe yali aliisize ku baana be haramu. Mukubemu ttooki buli omu awo omanye nti Katonda obutaanukula dduwa zaffe zibeera nga ziriko bala, nga ziriko ekikolimo ekinene ekisinga edduwaayo, kubanga mu mpisa z'edduwa kwe kubeera nga wasabye nga tolidde haramu. Kati gwoyinza okuba walidde haramu, ng'oyambadde haramu, ng'emmotoka gy'ovuga ya haramu, nga nawo n'otudde ku haramu, engoye z'oyambadde otuule muzikiti olimu haramu. Katonda akwanukula atya? Mu hadithi ya Muslim Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukubira ekifaananyi ky'omusajja eyajja nga bambi embeera mbi, enviiri zijangulukuse, ekkanzu eyiruse, embeera gy'alimu nga yakusaasirwa, naye ng'asaba emikono nti ayi Mukama Katonda nnyamba, ayi Mukama Katonda nnyamba, nga gwe bwe walibadde n'amawanika g'ensi omusajja oyo wali muyambye buki butereefu. Naye Nabbi yabuuza nti Katonda amuyamba atya ng'emmere ye haramu, n'ebyokunywa bye haramu, n'olugoye lwayambadde lwa haramu, ne bwe yali mu lubuto lwa maama we taata we yamuliisanga haramu. Fa anna yustajabu lahu, Katonda amwanukula atya? Kati temudeega nti Katonda tayanukula, wabula tusaba Katonda nga waliwo bala ey'amaanyi erina okututuukako, nga Katonda bw'agipima n'edduwaayo bala esigala nga yaki y'amaanyi, ng'oyagala toyagala bala eyina okukuzinga bwe n'ekuba wansi nga n'emikono gikyaliwa. Gwe n'owooza nti Katonda tayanukula. Geographically bw'oyagala okutegeera okulwana kwa bala n'okulwana kw'edduwa kuzze mu kulwana kw'enkuba n'ekibuyaga. Geographically enkuba etonnya ng'ensonga zitera kubeera 3. Ensooka kwe kubeera nga akazimu kajja ni kakuŋŋuuta, akazimu ne kakuŋŋuuta. Bwe kakuŋŋuuta bwe kati kalina okuŋŋuuta nga kaddawa waggulu. Buli lwe kadda waggulu mukimanye nti buli lwogenda waggulu obunnyogovu gye bukola ki? Gye bujja. Ekyo nga kitegeeza nti wojja wansi okwokya gye kikola ki? Naye bwe kagenda waggulu bapa akazimu ako ni katuuka waggulu nga kazitowa. Bwe katandika okuzitowa kiriza obagaana kalina okuddawa. Kati ate buli wakadda wansi okwokya gye kukola ki? Kubanga the higher you go kyakusinge, ekitegeeza the down you go. Kakati akazimu bwe kambuka bwe kati geographically ni katuuka eri ni kazitowa nga tikakyagenze, kyobola bwe kagenda eri nga keekwata olw'obunnyogovu nga kafuuka muzira nga kakwata
nga kakwata ki ice kakati wekazitobwe kati kiriza obaganda kalina okudda ate buli lwekaba kadda kitegeeza no wansi wakola ki wocha buli kajja kakola ki kameltinga yeye enkuba edduka bwet netuuka nezitowa nedduwa bwebeera edduka bwet netuuka nesanga bala nezitowa yake gosaba katonda akuyambe naye nga gwewase muntu eri bakaaba waza Allah nyamba nja okwenenya si kwabwe bokka kulimu emikutu mingi katonda omusiba nagukutuusaako nga gulwanye n'edduwa nigwesanga nga edduwa nafu nnyo dirwenafuwa ebbanga lyomala nga tolina mpisa zaki zakusaba tujjeeyemu yokka nti kubeera nga walidde haramu osabira ki mwegendereze nnyo baganda bange mukole byonna bye mukola naye temuyingiza haramu wammwe kola byonna byokola naye toyingiza haramu wo kubanga byokola ebisinga bijja kukoma ku ggwe haramu goyingiza owo okulyaza amaanyi abantu oyo agenda mpaka ku muzzukulu ow'okumeka kakati ate enkyango otandika abaana nabasomesa tebanyambye abaana ekikolimo kyabakwata ekyobutayamba bakadde mbaganda bange wala yadhlimu rabbuka aya bwetugamba nti katonda takola ki kakati bambi okulwana okwokubiri okuli wakati w'edduwa ne bala wali tugambye kwe kubeera nga bala n'edduwa bisimbuse oba tukiita omusiiba wojja okutegeereka siba kiri omusiiba n'edduwa bisimbudde wallahi omusiiba negusitowa okusinga ki edduwa nedde bali omusiiba negukugwira mukitegedde kakati buli wofuna omusiiba gonna ng'osooka olowooza mu byokola Al-Hasan al-Basri atugamba nti bwe nakolanga ezambi lyonna nategeereranga ku mukyala wange kuddeeka nga tatereeza na waka nga neetululamu nti odabika nyina omusiiba gwe nakoze naga nti lumu yagenda okusaala ejjuma engatto ye neekutuka nakeerewa ku jjuma kubanga yali alongoosa ki ngatto ye naye gwe ate ogenda mu jjuma nga ne kanzu nzibe nga gwe seeka agenda okutusomera kutuba ekanzu wasaba sente z'amazzi siraamu basasula mazzi mwavaamu kanzu kakati gwotukulembera tusome kunuutu yake nga gyosoma mu kunuutu byonna biddira gwe nga byonna byosoma mu kunuutu weesabira ga ayi mukama katonda azikiriza abalyaza amaanya wallahi Allah nayanukula nozikirira noga nti ate Allah tayanukula gwe wamusajja ayanukula azikiriza abalyaza amaanya and you are mine kati ogenda okulaba nga emisiiba gyonna gitutuukako ffe nnyini ffe tukola ki tugyesabira ebintu bingi nnyo bye tukola nga ffe tulimanyi nti tukola haramu naye bangi olw'obutamanya bwe bakuzzaako emabega nogati waliwo nze omusajja yampita ekiro saa 8 nali ngenda nakukola nanzija ku mulimu nali ntuuka buno nanga jangu kifuba ddembe jangu nga munnange nnyo nvuga emmotoka ninga nti yine gundo nampita ekiro kiki nantukako naga nti omanyi mukyala wono mugobye nimuga nti ompise kumbuulira oba kuneebuuzaako nanga nkwise nkubuulye kuba nkumanyi olina olugezigezi lungi ojja kuŋŋamba nkole ki muze nimuga kakati mbuulire omugobedde ki nanga nti omukyala ono mujozi nnyo mbadde nfuluma ngenda kukola byange ngenda okumuwulira nga ayogera ku ssimu n'omuki n'omusajja nemuga nti haji kati n'otegeeza ki ti omukazi mwenzi nemuga nti nkubuulire nti ye senga onzije mu tulo twange saali kunyiigidde waali badde ofuuse alamu n'ensanyuka nti oyinza okusiza naye onzije ku mirimu gyange nga ngenda kukola ki so bw'obanga onzije ku mulimu nga respect me nange wuliriza ebyange nti ogamba ki
nimugaa nti musajja gwe kula, naawe omukazi kula. Omusajja ono wamufumbirwa ng'okimanyi nti mwenzi, n'okkiriza n'omukola ki? Nimugaa nti naawe musajja gwe nkumanyi, omukyala ono wamuwasanga nkumanyi, tumanyiganye nnyo, naye wakakasiza ddala nti omukyala mwenzi ate n'omuwasa. Kye wakakasa ku lwaki wagenda nakyo mu maaso n'omuwasa ng'okakasa nti mwenzi, kati ate n'omugoba ku kino ky'obuusabuusizza nti ayogera ku ssimu n'omuki? Nambuuza nti atya. Nimugaa nti nkumanyi bulungi nnyo wapepeyanga n'omukyala ono nga tonnamuwasa. Nti ye. N'omwendako nti ye. Kati wamuwasa ng'okikakasa nti muki? Mwenzi. Abasajja mututawaanya nti omukazi namusanze ne message ku ssimu naye nga naawe wamuweerezanga messages. Era omukazi oyo wamwendako nga lusi tonnabakola ki? Kaakati ojusize waka ate omugobera nti omusanze ayimiridde n'omusajja nga gwe tewamugobanga ate weebaka naye. Osuspectinga wano naye nga wali wakolera ddala ekibi ekyo n'okakasa nti omukyala gwe ntwala eka muki? Era ekikakasa nti mwenzi nange yannyendako nze kennyini. Kaakati omugobera ky'olwaleero nga wamuwasanga okakasa nti mwenzi, ate kaakati olwaleero otuuse okumugoba kubanga omuloolezaamu obuki? Obeera mwenkanya. Bwenkanya ki? Okugoba omukazi nti omusuubiddemu nti mwenzi, ate nga wamwendako ddala nga tonnamuwasa n'okakasa nti mwenzi, ekitegeeza wagenda omuwasa ng'omanyi nti muki? Ani mwenkanya? Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunagenderera nyinaffe nga tumanyi amala y'Obusiraamu abalina okujja ekyemisana leero nga mwazze n'abaana bato ekyemisana kyammwe bangambye kikirwedde twalogoma byonna atasiiba agende abeere ngaafuna ekyemisana kyali abakyala then n'omukyala oyo nga ali abaana ateekeddwa kusiiba naye akkirizibwa okugenda abasajja temukkirizibwa teteekeddwa kusiiba. Nsaba tujja tukabaatiye lupaka ku kisenge olupapula olujja baganda baffe bangi ebweru mu kizibu kinakisalibwa abakulembeze tuyongere eno ddala tujjemu amabanga ago bannaffe ebweru bali mu nkwatu tusembere ddala eno ku kisenge waggulu kirina kyabaatu bannaffe eyongere eno bannaffe babaleka bakolaki abasajja babagobye wadde abamu bali bateeka okulya anti babagobyeyo bakkirize Allah kyakoze ki? Omusiiba gw'enjala gukwataganye n'okusaba kwabwe, omusiiba gw'enjala ne gusinga okusaba amaanyi kebalume. Kubanga buli musajja alina obulwadde bwonna abadde asaba. Abaffe bano baategese tebamanyi nti tulina abalwadde abadi nga bali mu dduwa Allahumma Mukama Katonda twalukule naffe bakole ki? Hada ogenda okulaba ng'omusiiba gwe baakoze gusinga edduwa yaabwe amaki babaganya okugenda ebalume. Baganda bange munga yanukudde kati baganda bange okulwana okwokubiri kweko okubeera wakati w'omusiiba n'edduwa. Edduwa n'esinga omusiiba amaanyi. Kwe kusaba kwe tusaba n'omusiiba, edduwa n'efuluma n'omusiiba, naye omusiiba ne bagusinza amaanyi ng'edduwa y'amaanyi ng'oli yeetegese nnyo mu kusaba, nga yeetegese nnyo mu kusaba. Okwetegeka mu kusaba kulina ensonga 19. Ngenda kwogerako emu yokka nti emu etegeerekeka wali mutalya haramu. Eyokubiri kwe kubeera ng'osaba Katonda ng'oli focused ku kyosaba. Olina focus ku kyosaba era ng'okimugamba nga bw'oyagala kibeere nga bw'okimugamba, so si kuyita bbali ng'abakwana ti omukazi aliko oluviiri lulungi balukusalireko ogende nalwo.
Mchawa aliko oluviiri. Oyagala nviiri? You want something else. You deceiving people. Nti oluviiri luki? Kakati bwe tuba tusaba Katonda tugenda direct. Okugenda direct ku kyoyagala kwe kubuulira Katonda nga wakati wone Katonda toleseewo mwaganya gwonna omubuulidde kyoyagala. Abantu abasinga bwe tubeera tusaba tulombojja ebintu nga birala. Toza Katonda alondemu. Allah mpa obulungi, bulungi kibwogere. Allah mpa obulungi, yahe okugeza bulungi, okubeera omuwanvu bulungi, okwambala obulungi bulungi. Kati beera specific ogambe Katonda nti ayi Mukama Katonda nkusaba kino. Era abantu bangi nnyo okuva ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam mpaka leero tetutera kumanya kusaba. Tusaba generale, ekitakkirizibwa ekitali kirungi jjayo ensonga. Ogenda nti Katonda njagala kino, Katonda njagala kino. Waliwo omusajja omu yali focused nnyo mu kusaba ku mulembe gwa Mu'tasim. Yabasanga baseeka bonna abamanyi bonna bagenda mu nkuba, bagenda okusaba enkuba, wallahi negaana okutonya. Ne bagamba nti kiki tusabye enkuba egaali. Omusajja omu yali muddu n'abagamba kirabika Katonda timwambulidde kye mwagala. N'ayingira mu zikiti nga tebamulaba. N'abagamba saagala muntu kundaba. N'ayingira mu zikiti n'asaalera akabira ga Katonda wange. Waliyo Katonda omulala gwe tuba tusaba. Bw'aba gyali mutuwe tumusabe atwanukule. Ye ku lwaki otumma kyotafunamu? Bwe bw'otatonyesa nkuba obwa Katonda bwo tebukola ki? Tebweyongerako. Tetumanyi bwa Katonda bwo mu kutumma nkuba. Tukumanyi nga Katonda waffe. Naye ndo bw'ona atumma enkuba otya tekijja kutwongeramu kusinza ggwe. Wabula bw'olaba nga waliyo Katonda omulala gwe tusaanye okusaba mumbuulire. Nze ebyange nyina kubigamba ggwe totumma kyotafunamu tuwe enkuba. Bwe waliyo Katonda nga gw'olemereddwa tubuulire oba waliyo Katonda akusinza amaanyi gwe tuba tusaba. Omusajja n'afuluma yagenda okutuuka ebweru ng'atoba enkuba. Abamanyi ne bagamba nti omusajja atusinga okubeera focused ku kyayagala. Bw'okuga nti Allahumma atina fi dunya hasana, olaba n'abamanyi baagera baali bategeeza fi dunya hasana kiki. Si mu bulungi nti tuwe ku nsi obulungi, obulungi bwe buliwo. Era abamanyi baagera nti hasana baali bategeezaamu kino. Bateekwa okukifunira amaki? Amakulu gakitegeeza si generale. No, my dear. Katonda tosaba kintu nga kyetaaga nga waliyo interpreter agenda okivuunula. Mugambe Katonda mufuule mukwano gwasembayo nti Katonda njagala kino. Nze naawe bwe tuba tusaba, nze bwe mbadde nveeka ye Katonda ngenze ku bibyo, gwe nsanga ebyange bifudde kulala siridda ku bibyo. I must tell him the trust, kubanga senga ebyange bifa yinza obutafuna maanyi gakomawo wano ku mubuzi kubakola ki? Kubasomesa. Nyina okumugamba Mukama Katonda ekintwala okukola ebibyo kubanga otereezezza ebyani ebyange ngenze kukwebaza. Kati ekitegeeza ebyange onaati biteredde sijja kufuna kaseera kagenda kukola ki? Kwebaza. Akaseera nja kamala mu kusaba ate sigenda kusabira ku mubuzi. Please ebyange bitereeze. That is a Muslim. Katonda omugambye ddala kyokola ki? Kyoyagala. Si kuyita bbali kuwaki omutya ye mukwano gwasembayo. Ye mukwano gwasembayo. Buli lwofuula Katonda nga si mukwano gwo ogenda kubonaabona mu kusaba. Katonda mugambe kyoyagala. Sikulimba ti banange ffe tetwagala bino, tetwagala bya duniya. No, ebya duniya tubyagala. Nze naawe leka kutubuulira nti ebya duniya tubyagala. Akhira teyinza kubeerawo nga tewali duniya. Akhira teriiwo nga tewali ki? Duniya yeesooka kubanga ye nnimiro mwe tusiga bye tugenda okungulawa. Kakati toyinza kuŋŋamba nze njagale akhira gye sinnalabako ng'edduniya gye ndabyeko mmanyi bwe nnyiga. Nina kusooka kwagala duniya. Kyobula Katonda mugambe Mukama Katonda mpa obulungi ku duniya nawa siyinza kusooka akhira bwanzitirawo nga sinnaba kwogera duniya.
nenfiiraawo nimba nga mpadde kiri kyemusabye mpa obulungi ku akhira n'ayanukula nenfiiraawo kati ku nsi nesiraba kalungi obusiraamu naabusobola my dear without dunya no akhira mukyegendereze kati katonda tulina okumubuulira kyetukola ki kyetwagala direct kati baganda bange kasitabala oba omusiiba gusimbuka neki nedduwa edduwa nebeera y'amaanyi ng'ekunyakunya omusiiba nga gukola ki nga kyoba olaba nti omubbi ayinza okubeera focused wallahi ng'akubbako sente zakugenda kugulira abaana b'emmere talina olw'okuba ali focused ayagala z'abaana zakulya kyamaanyi nnyo okusinga gwe abadde agenda okubankinga otereka ku magoba tewalaba haji seru yange omuyaayi ayinza okukwata mu nsawo ng'osiibye wallahi najjamu emitwalo gy'ataano gy'obadde ogenda okubankinga Allah n'amwanukula n'otamukwata ali focused anoonya z'abaana kulya tayinza kubeera nga gwe anoonyeza okubankinga kati bwe tuba tusaba katonda olina okubeera nga omunnyonnyolera ddala kyokola ki kyoyagala nti mukama katonda nsaba ompe ezzadde eddungi mukama katonda mpe ezzadde asobola olikuwa n'omubbi mwana n'omulyaza amaanya mwana era specific nga katonda mpe ezzadde ki eddungi muwulire bw'oba oyagalira bugagga nawe omugee nti njagala bugagga bwe buti nti njagala bwetu katonda mpa obugagga bugagga ki okuzimba ennyumba emu bugagga okuvuga prado bugagga ogula poloti 5 ku 10 bugagga oyagala bugagga ki be specific katonda omubule kubanga anakuwa obugagga ayinza okuwa obugagga bw'omutima katonda mpa obugagga nakuwa obugagga bw'omutima katonda mpa obugagga wallahi nakuwa obugagga bw'omubiri katonda mpa obugagga nakuwa obugagga bwa irimu n'okomaawo katonda mpa obugagga nakuwa bugagga bungi nnyo ne be specific omuge nti njagala bugagga kino nze siina kye njagala mu mubiri njagala ssente katonda mpe ssente katonda mpa obulungi obugagga be specific omugambe nti kino kubanga talina kyatakola ki kyatasobola lezi ngamba abantu bulijjo nze bwe mba nsaba katonda simulekerayo area kubanga buli kyonna akikola ki akirina katonda eyawa mukwano eyawa mulwana nange yandaba kuba kirinza tampa what is wrong with me katonda nakukola ki mpa nange byenjagala nsobole okusinza nze bwe nzuuka ku macyanga sinnaba kugamba katonda kintu kyonna mugamba mukama katonda riziki yange bw'ebeera mu ggulu gitonnyese bw'ebeera wansi gimeze bw'ebeera wala gisembeze bw'ebeera ntono giyingiwaze bw'ebeera ya haramu gifuule ya halali katonda riziki yange gindekere direct nga gwe ogimpa direct ey'abalala ogimpe mbagabireko I want to be boss ey'abalala ogimpe mbagabireko kubanga siyinza kubeera naggagga nga sirina abakozi nga sirina ki riziki yaabwe erina kuyitira wani nakyo nyina kisaba katonda kubanga ayinza okumpa biri byonna nga ndi under somebody muga no eyange njagala gya direct from you ey'abalala through me nange kyenjagala kulwaki onkaka ggwe oyagale nze njagale naawe olina kyoyagala saba katonda is your friend musabe kyonna kyokola ki as long as katonda musaba haram nange musaba kyenjagala nange kyenjagala tonsekerera nnyo I want to be rich I want to be boss so katonda olina okubanga omubuulira direct kyokola ki kyoyagala si kuyita eno nange Allah senga nyamba nembeera ngaoyo muki yakego wegomba prado bamubanja ennyumba gyasulamu siye kati beera specific nti Allah senga ofuula ngaoyo wallahi ajja kufuula ngaoyo bakubanje bakukole ki be specific omugambe katonda njagala ABCD ye mukwano go olaba otya senga ozaala omwana naabanga addayo ku ssomero n'omugamba mwana gwe oddayo ku ssomero oyagala byagala nkuguliraga taata mpa ebirungi bye mba ŋŋenda nabyo taata mpa ebirungi bye mba nkola ki omwana oyo omuteeka mu bagezi oba mu batali bagezi
omwana alina okubeera specific, njagala kalamu, njagala kitabo, njagala mudozi, njagala nido, njagala alina nabaga taata ngulira ebirungi byemba ŋŋenda nabyo. Taata ajja genda kugulira emberenge kubanga ze zaaliwo nga bawasa nnyina. Taata ajja kugulira makoroni gwabo ngamba ebirungi kubanga mmwe kati myaka gyammwe abavubuka mumanyi ffe takola ki ebirungi ganjagala nudo kufaani yalya ku noodles tetwamuwulira nako ne spelling sigimanyi. Kakati ekitegeeza olina okubeera specific taata njagala ABCD era taata bwakwata segakaana kano kagezi kawandiika na bulungi bye kaagala. Kati ne Katonda bw'ali walillahi almathalu alala mubuulire kiri kyoyagala. Allah njagala bulungi nozuuka ekyo Allah njagala mbeere bulungi, Allah njagala yahe ng'okubeera obulungi okusigala ng'omusinza nakyo kirungi, n'akuleka mu bwavu osobole okusigala ng'osaba kubanga kiwabeera specific ku kyokola ki ku kyoyagala. Kakati baganda bange omuteeko ogwokusatu ogusembayo tugambye nti edduwa erina okubeera nga etambula n'ebbala n'omusiiba kubanga tugende nti kulwaki tusaba ate bye tusaba nebitakola ki nebitatuukirira. Wateekwa okubeera nga edduwa n'omusiiba gw'odduka biri ku sipiidi y'emu. Kyosaba n'otakiraba n'omusiiba ne gutakutuukako n'osigalawo. Oba ntegerekese? Naye edduwa etera okwasekitinga omusiiba ogwo olumu omusiiba ne gwasekitinga enki olwaleero kano nikakunyiga luli kano nikakunyiga. Yeyo embeera gye tusinga okuwangaaliramu. Nolaba omwana nga taata walina esente zimusasulira naye nga amagezi temuli tasoma. Nolaba omwana nga alina amagezi taata esente nezibula. Waliwo ebidduka ebibiri omusiiba nedduwa ne bidduka bibiri sipiidi ne zikola ki zitera okubeeramu nabakubidde ekifaananyi ky'enkuba muddeeyo ku nkuba. Enkuba bw'eba etonnya tayipu ey'okubiri ey'enkuba edduka n'akazimu gwedduka n'akazimu together higher you go gwedduka n'akazimu neetuuka eri n'ezitowa eyagala okudda ekuba ku kino neekuba wano egenda bweti neegwa neemeltinga bweti oluusi neesirika gye mulaba enkuba eyamuseenene okubetinga bwekuggwawo nebanga esirika oba oli after an hour enkuba neddamu kasita akazimu kajja kanyoga kagwa kuli ne kadda mpolampola ng'omanya nti eyo enkuba ejidde mu tayipu yakubeka yakubiri. N'omusiiba guyinza okwekuba ku dduwa ne gusanga nga edduwa y'amaanyi ne guzaayo ne gukovuwala ne gubanga ekkovu n'edduwa egenda ogwekubako nago nga gwaki gw'amaanyi ne bibeeraawo. Mwali mulabyeko ng'oyagala kutegeera amaanyi ago genda n'omukyala mufunemu obutategeeragana ojje ng'okeereye asalewo obutakugulira oba obutakuwa mmere kubanga okeereye. Bw'alaawo okuggulira n'oga nti omukazi ono nga njooga aganye okunzigulira wallahi ne bwanampa emmere yo sijja girya ng'olinza akuwa emmere ogikole ki naye ng'alina nniya nti essajja eryo likeereye wallahi bwe linaasaba emmere sigenda kuliwa. Kaakati taata olinza omukazi aleete emmere ogikole ki naye alinze osabe emmere agikole ki mugenda okulaba mwenna ni mukya nga teri atuuse ku kyakola ki omukazi emmere tagireese n'omusajja omukazi emmere tagireese n'omusajja emmere tagikoze ki kubanga obutagirya nga tebagireese tekiruma mukazi abugeza n'omukazi okugigaana nga tagimaze gira nomuga sijja kuli olwaleero tekimuluma naye bwagireeta n'ogigaanayo kimuluma. Kati buli omu akeera ku makya ng'afudde n'omusiiba gwe oba yadde ayagala okugaana emmere naye tebagireese n'omukazi yadde alinze agimumme naye omukazi sajja tagikoze ki tagisabye. Bugenda okukyanga buli omu omusiiba gwe gumuluma buli omu ng'omusiiba gwe gumuluma nga tewali amezze mu ki munne bonna bavuze benzi. Kakati n'omusiiba n'edduwa bwe bitera okubeera oyinza okujja
wallahi musiba nga gw'amaanyi n'edduwa nga y'amaanyi. Omusiba nga gutya edduwa ni gutagwawo, n'edduwa ng'etwa omusiba tejja gujjawo, byonna ni bibeeraawo. Omuntu tafudde ate talamuse. Nti obulwadde bwagaana bwa lukonvuba bubeeraawo, tebuvaawo ate tebumukola ki, tebumutta, ne bubeeraawo. Amazaawo emyaka 10 ku buliri, tafa ate talamuka. Bunya kubaleeta baseeka naye asaba Allahumma, baseeka bajja Allahumma shifaa shifaa la yughadiru maradan wala sakana, ne basaba edduwa zonna ne basamu ne gunna, n'olabira nti omulwadde agenda kuwona n'amala ku buliri emyaka nga baseeka abo Katonda. Wabula ng'omusiiba gwe yakola gwaki, gw'amaanyi, n'edduwa y'amaanyi, teri kijjawo kiki kinnaakyo. Kubanga edduwa n'omusiiba bitera okuteesa. Sometimes biteesa nti olwaleero kambeerewo tusobole omukanga. Omusiiba nigukola ki, nigukuzuukusa, kansabe Katonda. Oba olyawo ate obulungi ne bujja. Tolaba nti omusiiba mu psychology w'Obusiraamu tugubalanga bulwadde. Diseases zirina types 3. Waliwo disease gy'otateesa nayo, nga bwejja ogikuba bukubi n'egenda. Mutwe gunnuma n'omira Panado, toteesa na mutwe, toteesa na Seniga, mira Fulufed, mira Kidu, Fulukapu, toteesa. Kiki ekimuluma Seniga muwa kino, Seniga n'akola ki? Nga we don't discuss, tetutuula na bulwadde obwo kuteesa nabwo. Niwabeerawo type obulwadde obwokubiri bw'obutateesa naawe. Ebola bwajja genda, kolera bwajja go, there is no discussion. Waliwo obulwadde bw'otateesa nabwo, waliwo era obulwadde obutakola ki, obutateesa naawe. Niwabeerawo obulwadde obwa discussion, okuteesa nga bukyali ku stage eteesa nti kansa ze katuteese tusaleko omukono, kansa ga mumpeeko omukono mbalekere ebisigadde, nti omusajja bamutemyeko omukono basanze gulina ki, kansa. Era bw'ogaana discussion nga kansa akutwala wenna. So bwewabeerawo discussion between disease n'okwakiwalinga okkirizanga disease n'ogiwa kyekola ki, kyeyagala, nti ye omukyalo ono alina obuzibu mu nabaana, tukkirize atuweeko nabaana asobole okusigalawo, nga nabaana bamugyamu bamussa ebbali. Naye bw'oleeta amawaggali ogenda kufa wenna, ogenda kufa wenna. Kati n'emisiibo waliwo egijja n'edduwa nga waliwo okuteesa. Gwe n'olaba olwaleero n'ofuna emmere, enkya n'ekubula, niweebuuza liwa gijja mugulu. Omwana n'asoma ettaamu eno ejja nimaga atuula ate muganda bw'asome noga nti taata luli wali mubbi. Gw'olaba okukola omulimu gwe gumu buli lunaku, naye olwaleero n'olya piraawo, enkya ate n'olya emberenge. Noga nti olwaye teziriimu, luli wazibba bubba baafudde. Era ne bw'obeera mubbi kirungi obeerenga oyina fiqihi, oyina okutegeera mu bubbi. You must be focused mu bubbi. Omubbi omutuufu y'atasobola kutta gwabbye. Kakati ate bw'onatta omuntu gw'obbye nkyona bbaani. Omuntu gw'obbye kiba kitegeeza omuwa respect, omuwerekera ddeyo akole n'ebirala by'onabba ddi enkya. Naye atobbye omuntu ate n'omutta, you are not clever even in stealing. So kakati baganda bange, waliwo bwe tutuuka omusiiba ne gukola ki, ne gwenkana naki, ne gwenkana n'edduwa. Edduwa neetawangula n'omusiiba ne gutakola ki, buli kimu ne kiraga obusajja bwakyo. Awo tuwangaalirawo nnyo n'obudde butuliridde empinga. Allah atussemu abo abamusaba n'atwanukula, era tubeere nga tusabe Allah abaatuyise ku topiki ey'emyaka 10 nga baagala tugisomese kuva ku ssaawa 8 mpaka 9, nabaabawo okutegeera mu maaso eyo nti oba oleese obuki obuzibu. Okusaba mu bumpimpi mbabulidde types za edduwa, engeri edduwa gyerwanamu n'omuki n'omusiiba. Tusabe Allah atufuula abamusaba twanukulwe, naye nga tetunnaba kumusaba tusooke twerongoose, kubanga ebbanga tunabala nga tusaba naye nga tetuli balongoofu mu kusaba kwaffe okwo. Tusira nsaano kuki, ku mazzi, ekituleetera okulowooza nti Katonda tayanukula naye ng'ensobi eva mu ki, eva mu ffe. Naye Katonda ayanukula azinonga ng'olina obulombolombo bwonna obukkiriza okukola ki, okwanukula. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
gada ya mulla Kati bakwegaseeko Deputy Mufti wa Uganda Ayanukula nga ye Imaamu omukulu ow'omuzikiti gw'okusinziira mashaallah. أتزوج الثالثة تنصحني أتزوج الثالثة لسه era agenda kukubayo imat mu bigambo bye tujja bidulamu agenda kwogera kino era agenda kwogeranga omukulu akulembera mu musango gwa Uganda ate era omukulu akulembera mu kifo kino abamu bali mabega we atusoma era atakatadde mabega we kusaba ngaafunire mabega we okutuuka ate banaaterawo omulala oluvannyuma lwe okuvaawo bangambye mwenda kitundu tewali kibuuzo kyonna ebyona simanyi busiba kuno olina imaamu Sulaiman Kyebine inshallah taala agala kutoka obutono ennyo idini tabaraka wa taala faqad shaykh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ جي أجم مسانزم mubuuziza wano bwe ntuuse nti ddala osiibye kubanga ye amaanyi g'alina mayitirivu gasingako ag'oyo asiibye. Ekyokubiri mubuuziza nti bano tebalina bibuuzo gy'oli. Waliwo aleese akapapula wano ndowooza Sheikh ajja katunulako, naye ng'ekikulu twebaza Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa nannyini kutulungamya mu ddiini eno ey'Obusiraamu ate n'atuwa ekyengera ffe abaliwo kati, n'atuwa ekyengera eky'omwezi guno gwa Ramadhan. Mukimanye nti kimu ku byengera ebikulu ennyo bye tufunye mu mwaka guno. Oba oli awo wayinza obutabaayo kikisukkuluma okugyako eky'Obusiraamu bwennyini, kubanga bangi abatasobodde kituukamu. Waliyo n'abaakituukamu olunaku lumu ne lutaggwako ate nga baali balamu nga ffe. Ate waliwo abakyakirimu naye nga tebakyamanyi bigenda mu maaso. Nakati bwe mbadde nzija booda ekubye omukyala mukadde nnyo, masikini bagenza omugjawo nga lita oba mmeka ez'omusaayi eziyisaawo, era oyo simanyi ng'anaawona. Kati embeera ezo mwe tuwangalira bwe tutyo, kuba ffenna ku booda kwe tutambulira, ate na zino emmotoka ezimansukanga obuki nazo zituvuga. N'olwekyo tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okutuwa ekyengera eky'omwezi guno. Ndowooza mukimanyi bulungi nti ate ffe bannayuganda mu ngeri y'enjawulo tusukkulumye ku mawanga amalala gonna okutwalira awamu, kubanga okusiiba okwaffe tekukyukangako, kukyuka minutes, some 3 minutes or 5 minutes. Tuyinza okusiibulukwaka nga ab'omu north tebannaba kusiibulukuka katono nnyo dakika nga 2-3. Ekisiibo kyaffe tekikyukangako ku ssaawa ze tusiiba. Naye njala obategeeza nti mu Iceland basiiba essaawa 20, 20 hours. Kakati gwoba enjala ekulumye nnyo kubanga
eddaaku oba wamiisinze eddaaku, kimanye nti eri abasiiba essaawa 20 basiibulukuka mu ssaawa 4 ne basaaliramu esswala ezo zonna ze tusaala, ne balya n'eddaaku, ate ne baddamu okusiiba. Abalala basiibira mu mbeera omusana gwokya nnyo nnyo nnyo. Kati wane waffe tuli mu 26 eri nga bali mu 40 oba 48. Fumiitiriza okusiiba okw'embeera eyo. N'olwekyo tulina okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti ffe tulina ekyenkizo, era kyannaku nnyo omuntu bw'abeera wano mu Uganda nga yeeteekerawo obusongasonga n'atakola ki, n'atasiiba. Bannange, nze najja baŋŋambye nti njogere ku ngeri ki gye tuyinza okuttaanya obulungi ekisiibo kyaffe, naye bwe ntuuse wano kyempulidde bansimuludde nti njogere buli kyenjagala, naye ng'ate era akaseera kagere, kubanga baŋŋambye nti olwazi n'asuli ng'ebyange bikoze eki. Noono gwensanze wano bw'amaliriza agambye nti omusomo gwe bamugambye okusomesa bagusomesa emyaka kaakati ekisooka kyenjagala okutegeeza olukuŋŋaana luno bannange, nebaza abatesitesi kubanga bakoze omulimu munene okubakuŋŋaanya mmwe mwenna ne babateerawo opportunity efaanana bweti. Eno opportunity eno tesangika. Nammwe nembeebaza okwerekereza byonna ne mujja mubeerewo mu musomo guno. Nkimanyi nti ekibaleese wano si kijjulo kye bategese olw'eggulo, kuba bangi ebijjulo bye musiibulukirako bya kikungu, naye ebijja okubeera wano tebijja kubifaanana. Naye kikulu, era nga kino mbadde nkibasaba bo bennyini abatesitesi, semina bagiteekeko omulamwa. Omulamwa maybe oyinza oguyita theme, tubeere nga tutambulira mu mulamu ogwo okuva gye tutandikira okutuusa gye tukola ki, kubanga olunaku luli lumu. Ate n'abayigiriza oba bannaffe abajja okutujjukiza, tuyinza okutula omulamu ogwo ne bugenda okuziba ng'omulamwa gwo tugukubyekubye, ate nga nammwe tubalekeddewo akaseera akatubuulira ki kye mugulowoozaako. Kubanga bwe tujja wano twagala tuveewo n'entanda gye tugenda nayo, ejja okubeera ey'omwaka mulamba, ate tukomewo nga ffenna tukoze accountability ku nsonga eyo gye tubeera tukoze eki, tuyigiriziddwako oba tujjukiziddwa ku yo. Tuleme kubeera nga tumala biseera. Kwegamba nabagamba ekintu kimu temunyiiga. Njawulo ki olukuŋŋaana luno ne Mawuledi? Kwegamba bakadde baffe bo baateekangawo Mawuledi nga baakirabanga nti kyekyokka ekisinza okusikiriza abantu okujja okuwulirizaako ekigambo kya Allah. Kaakati ne bayoola buli kamu, kubanga ye opportunity yalingawo. Weewaawo baakubirangako n'ettaali ne lisiramula abantu, naye ffe ne tujja ne tugamba nti Mawuledi eyo tegwana, tetekwa kubeerawo. Ne tuzaawo darasa, ne tuzaawo n'emisomo gino. Naye enjawulo ki ddala eriwo? Kubanga tujja ne tuyigirizibwa ku bintu bingi. Sheekh byabadde ayogerako bintu bikulu. Nkakasa neyakulembedde n'abaakulembedde boogedde ebintu nga bikulu naye nga byawukana. Kati nga ensonga tetulina gye tukutula, abaayi tetulinaako bizibu, tetulina nsonga zitulemye.
tetulina bintu bye twandyagadde mu nsi muno okubeera nga naffe tuvaayo tubeereko n'omulamwa ogw'enjawulo. Ye tunaavaayo tutya okubeera nga naffe tubeerako ku top y'abalala wadde nga tuli minority wano e Uganda. Okubeera minority tekitegeeza nti mubeera ba wansi abasembayo. Muyinza okubeera ba minority ng'ate mwe musinga okubeera baki abawaggulu. Kati nno ensonga eyo bulijjo mbadde ngibasaba nti omusomo guno tulina oguwa omulamwa, era omulamwa ogwo gubeere nga guteekebwateekebwa nti ne topiki zijja okugubeeramu tezaawukana, zibeera mu gwo, era nga nammwe tubalekeddewo essaawa nga 2-3 okuwulira ebiva gye muli ku mulamwa ogwo. Tugenda okumaliriza nga tulina bye tufundikiddeko bye tugenda nabyo nti bino nno bye tugenda okukola okusinziira ku bye tuwulidde ne bye tusomeseddwa olunaku lwa leero. Otherwise tujja kunyumirwa nga bwedda bwe mbalaba musanyuka museka nga Seeka bw'ayogera, naye singa tuleetayo ekizaamu ne tugaa nti abantu mmwe tubatuuze ekigezo tubabuuze Seeka by'ayogedde, oyinza okusanga nga tuyinza okuzibwalira okufunamu abantu 10, kubanga kyo kyekituufu. Concentration ya mind, amagezi gaffe gateekwa okubaako n'ekintu ekyenkalakkalira kwe gateekwa okuteekebwa ate gagenda okuvaayo kakati nga tufunye solutions. Tulina ebintu bingi nze byentunulako nga problem. Abavubuka tebakyayagala kuwasa Sheikh, n'abawasa tebanywera mu bufumbo, abalenzi n'abawala. Ate wazuuseewo ebintu bingi ebikontana n'obufumbo. Bwe ntunuulira ekintu ekyo kyokka kinkaaga, naye bwe tujja wano ne tuwulira ebyogerwa birungi nnyo ne tuvaawo ng'ebizibu ebyo tubirina. Bwe tudda ku byenjigiriza yaffe ey'obusiraamu, oli ayinza okugamba tugezezaako, kubanga ayinza okuwa puruufu nti amasomero tulina gawera 150, aga primary gasukaawo ne 400. Si kituufu ekyo. Naye bw'otunulira tunuulira ku performance ya secondary, tunuulira ku performance eya university, byonna nze ntera bitunulamu nnyo era mbinako record, mbinako full record. Omutawaana guli ludda wa? Lwaki tukyagaaniddeyo? Ate ne we tufunzizzaako awamu tuli 0, tetuliiyo. Wallahi ogenda n'otunulira ebintu ebyo n'okaaba, n'otuuka ku university nga bakuwadde akatabo ako ak'abantu abagraduating. Bw'otuuka ku digiri esooka n'osanyukasanyukamuuko, bw'otuuka ku yookubiri ogenda okulaba nga tutandika okubuukabuuka page 2 nga temuliimu linnya lya musiraamu. Bw'otuuka ku PhD ogenda okulaba nga amabanga mayitirivu. N'ogamba naye mutawaana guva ku ki? Waliwo ensonga ezibulamu. N'olwekyo bwe guba ng'omulamwa gwabadde gwa education, tuba tuteekwa okubeera nga tuconcentratinga ku gwo. Tufune abayivu abafaananako nga Sheikh ono, abatakoma ku buyivu bwokka, naye abalina kye bakoze mu education. Batunnyonnyole ku nsonga. N'olaba nga babateekako kino na kiri. Buli lukya ffe tusingayo okubeera ababi mu nsi muno. Omutawaana guvaawa? Lwaki tetwebuuza those critical questions? Tuve wano nga tulina kye tubanguseemu ekiyinza okukolawo enkyukakyuka. Olw'ensonga ezo nze nsaba baganda baffe abatesitesi
kubanga bateekateeka bulungi.